tuvude munange twagala tumirako Joanna nkulaba wano Alex Neda ono Aleku. Yes, Aleku na nkulaba nenge tuvude muna. Thank you so much for being on Celeb Jazz with always the king himself, Miss Independent nawe Kyakabinyo. Nga tuvude yeyo munange tukiride speed ya waggulu nnyo omukulu amanyidwa nga Ykee Benda kyaddaaki munange oluvanyuma lw'okufuna akabenje mukajjukira munnyaka aliwo yamaze n'avaamu omwasi era yavudde mu mbeera n'asekerera awo bonna bali bagamba muna akabenje kano kaali stanti okuba muna akola ki agusa oluyimba lwe luyitibwa Radio Man ne mwana mulenzi amanyidwa nga Wizomanizo. Ykee Benda no twamusanze ku mukolo ogwa Love and Peace okupreachinga peace eri abavubuka bonna naddala abali mu entertainment industry nga olaba abantu abavane baposting ebintu ebireeta violence. So y'omu kwabo abakoze ki aba pioneers omulimu guno naye nga munange twamusanze wali ku katikati restaurant ne tugezaako omubuuzako ku byaliwo mu accident ne tumubuuza ku Mama Awards tetwakomye ku Mama Awards zokka ne tumubuuza Uganda Musicians Association ye eri kuki yakomawa ekyatambuza emirimu gyabwe yafuna office empya oba nedda obukulembeze abukwasaganya atya ye nga president ne tumugamba abayimbi bangi nnyo ennaku zino tuli Bebekulu alwanagana ne Bobi Wine alwanagana simanya ne Uganda Police ate ye Bebekulu alwanagana ne King Michael ensonga gwenga gwakulira abayimbi ozogerako kyo mukulu no Ykee Benda yabadde mu first of all yasekeredde munene abagamba muno akabenje yali stanti kano kagundi ke mukola mwinge na jivuga wanu njivuge wanu akayakola ku TikTok n'agamba byabane bitukira ekyokubiri yayogedde ku nsonga z'aba musician okubanga beerumaluma n'emyoga egigenda okujja sente zibawadde okola muno ziyamba musicians bano okubanga beekulakulanya then teyakomyeko kokakoka n'agenda mu maaso yayogedde ku Cheta Lawrence n'ayogera ndowooza ne ku bya peace and love abayimbi nga bo bagenda kola promoting a peace mukana akaseera ke tulimu ak'ebyokulonda kamuba tuseeko mu an exclusive interview bwetukumawo tugende maaso naye tewerabira. The show is proudly sponsored by King Montage Studios bano nga munayi banakinkumu kuba ebifaananyi ne videos ez'abayimbi kwotadde embaga emikolo okwanjulwa emikolo n'okwanjulwa kwotadde birthday shoots photo shoots bonna bekwate enamba zaabwe zitawo wansi obozaba osobola okuba nga ate obateekako ettaffaali naffe ngeri okuba nga bateekamu akasente wano wenyini ku Celeb Jazz tovaawo katu the writer, please join them. Write the future in this song. Not that they don't have problems as people, but they ask. Siri about kati ekibuzo kikulu nnyo nga febu ziriyo nga febu ndowooza ku febu njagala obeere omuganda wange obuze abategesi nti lwaki ono nono taliiko ebibuzo ebintu tusobola kuddamu naate ffenna tetusobola kukola ki kubaako. Okay, Ykee Benda. Ensonga ya awards ezo. Gamba okola videos za beyi. Siwulya? Videos ezisinga okola za beyi. Naye twakebejje bani tubeera ku TV ntukuwulira ogamba omusajja ono ne Epasi tetitya. Temunyewe mwalabike. Waki olesere Epasi? Nze kakubulireko. Ekintu bwe kiba nga kikyo kijja mu budde bwakyo obutuufu. Nze nantuuka awantu nga oli muyimbi mulungi teweetaaga kusooka kunyiga mapeesa n'olinya abantu n'onyiga n'okola kya make music will always speak. Music ayogera okitegeera. Eddie Kenzo yawangula beat bameka abali bamusose mu industry awo yatuukiraawo so kintu kiba kikyo kiba nekikola ki nekituuka. Videos sikola videos za beyi nkola videos zitula ku nnyimba ezo kyekyo kyenkola. Okay. Ykee Benda olimbo lwe mwakoze nani olwagundi bayimbi banini nawe gwe kenyini temuliko nzo mmanyi mbadde mulwadde abantu tebalugulu bayimbi olimba music is music. Abasajja bakoze olimba lwa simanya muzeeyi nekafuuka ki ngombo because kyebayita endongo okitegeera n'abatamuwagira bakayimba mao ne baseka because it's catchy okitegeera. So n'olimba nduwulidde lulungi era nalulirako lulungi ddala so si tekirikaani ali mu luyimba message eyogeddwa ntuufu ate eyogera ku bintu bikubiriwo so kyakabi nnyo kyekyo. Yes, awards are very important. Yes, katwogere ku mamas specifically. These are the biggest African awards. Era ziba important nnyo eri eggwanga n'okutunda culture kuba abayimbi bagenda obeera abantu abamalaawo. Kati waliwo ayinza okuba nti agenda funa award naye nga ate agenda kola ennyimba n'abantu abamu okitegeera. Kati jja n'ey'omuyimbi oyo ate yinza otambula okusinga ate oli yakoze eki
yafunye award oba na butasinga naye kye kisinga obukulu nti culture bwaba mugezi gyali ayisa okuvaawo nakola ki nayingira South Africa endongo eneesala oba nayingira Nigeria oba nayingira kingaba mu kufe gye twatuuka edda ate okitegeera so kiri eriffe okumanya ki kyoyinza okukozesa awards zino gwe ng'omuyimbi oyinza okuba toli nominated but what have you done okoze ekyo okulaba nti Ykee Benda weeyongerayo oba gundi okitegeera so kyase ndi mbadde nkisoose kiwulira gy'oli because nze siri mutesitesi ndi muyimbi ndi president w'abayimbi naye wekiba nga kituufu ekyo kyo mu kyo kiba kikyamu because awards bwe ziri wano ate ezimu ziri credible si nti zonna nkyamu mulimu abatali serious naye mulimu abadde bakola ekintu nga kituufu bambi okitegeera so singa ezo nazo zibadde baziwadde amaanyi kyandiyaze nti ddala eno industry bagifaako naye ndowooza discussions ezo nga uma tujja zongerayo because kati bintu bimala kubaawo ne mumanya challenge endala weeri nogaa ne bano kirabika tutoke tukole ki tuwatunuzeemu katooki singa abadde bakozesa penso nofuna chance nofuna rabba nosimu ani gola ali balina okusimulwako tuteeka abantu mpende kumanya gola abakisimu sigenda kujjirako omuntu naye ngenda kuwulira abantu abandi badde bagendako Palaso has done well. Palaso needed to be appreciated. Nze manyi njogera amazima because bino ebintu bikyuka okitegeera enkya ngenda kukuba omuziki guno mwaka guno ogunkubye bo omuziki mbeere nga nzaakubye endongo obuzibu abantu baloboleza ku moment eyo nolowooza nti enkya simbe basobola kukuba kale abayimbi nga basirika baddavido bali bwe basirika emyaka 2 naye kati si yasinga mu Africa emu ku basinga kale so nze ndowooza Palaso yandibaddeko nze ndowooza Palaso yandibaddeko kyokka kye nkugambye n'abalala bangi bakozesaawo nesobola kulowooza nti naye Palaso nze nyimbidde nga Ykee Benda so I think Palaso deserve to be there.